Kale. Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda kulw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'okyali mulamu. Mwebaza nnyo kubanga takulese wekka, asigadde ayimirira naawe wakati mu binyigiriza n'ebisoomoozo eby'obulamu. Ndi musanyufu nnyo kubanga abadde wa kisa gye tuli era tugulumiza nnyo erinnya lye ku lw'ekyo. Tumwebaliza ddala kubanga tatuleka, asigala ayimiridde wamu naffe mu mbeera zonna. Erinnya lye tuligulumiza nnyo era tuliwa ekitiibwa. Weebale okubanga ogobera program Amaka n'Obufumbo nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel wano Hope Channel TV. Era njagala okwebaza kubanga okkiriza okutambula nange wakati mu bisoomoozo ebingi n'ogamba nti nja kubeera ku programu eno buli ku makya Monday paka Friday ssaawa 4 anedde wamu ku ssaawa 2:30 ogw'ekiro. Olw'ekyo erinnya lya Mukama tulyebaza era tuliwa ekitiibwa. Weebale nnyo, weebalire ddala okkiriza okubeera ekitundu ku programu eno ey'Amaka n'Obufumbo. Nsaba Mukama akumpeere nnyo omukisa ogw'amaanyi. Njagala okutegeeza nti ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel kuliko ebigambo ebikulu. Gendayo ojja kulaba program zino n'endala zonna ze wasobwedda. Olikinge, osubscribinge, okomentinge, ate onyige n'akadde ako buli konna ke nnaasuulangayo obeere ng'osobola okukalaba n'okukagoberera. Nsaba Mukama akuwa omukisa, akuwanirire, akuwa amaanyi, weyongere okuweereza ate n'okussaamu ekitiibwa ebigambo bino kubanga bikolo. Amaka go bwe gabeera masanyufu manyi nti ojja kweyagala. Amaka go bwe gabeera masanyufu manyi nti ojja kwebazanga. Amaka go bwe gabeera masanyufu manyi nti ojja kuba n'emirembe. Essanyu bwe litaba mu maka teri walala gye tulisanga. Essanyu bwe litabeera mu bufumbo teri walala gye tulisanga. Yensonga lwaki kikulu nnyo nnyini ddala essanyu okubeera mu maka go, olyoke weeyagale, obeere n'emirembe, ojaguze, weebaze, ogulumize Katonda ku lw'ebikulu n'ebyamaanyi byakukoledde. Bw'oneebazanga n'osanyuka ne mu maka ge essanyu ne lirabikiramu, onaafunira emmeeme y'ekiwummulo. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza kubanga otuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tukwebaza kubanga owaniridde n'olabirira obulamu bwaffe. Erinnya lye ttukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwa ekitiibwa. Ekisa kyo n'okwagala awamu n'emirembe kabitubeere nga tuyiga. Otuluŋŋamye mu byonna ku bubwo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunaku lwa leero tukyayogera ku kunyweza amaka awamu n'obufumbo. Bintu bingi bye tuzze twogerako naye n'olwaleero n'ekino nakyo njagadde tukikooneko era tukyogereko. Waliwo ekintu kye bayita okuba n'ekifaananyi ekigazi mu buli mbeera yonna ey'obulamu. Kino kakimanyibwe era kitegeerwe nti okubeera n'ekifaananyi ekigazi kintu kikulu nnyo mu buli kintu kyonna ky'oteekateeka okukola. Okubeera n'ekifaananyi ekigazi kintu kikulu nnyo mu ebyo byonna by'oyagala okukola ng'omuntu. Teri kintu kikulu nga kubeera na kifaananyi kigazi ku buli nsonga. Kirungi nnyo ku buli nsonga n'oba n'ekifaananyi ekigazi. Ekifaananyi ekigazi kitegeeza titolabidde kumpi. Omanyi nti waliwo abantu abalabira okumpi. Ebintu nga tebayinza kubiraba kusukka nnyindo yaabwe.
n'olaba omusajja ng'alabidde kumpi, n'olaba omukazi ng'alabidde kumpi. Amaka institution gye tugenda okubeeramu nga ya kiseera kiwanvu. Emyaka egitali 10 gyokka naye 25. Egitali 25 gyokka. Emyaka egitali 10 gyokka naye 25. Egitali 25 gyokka naye 35. Abamu batuuka ne mu 5. Nejjuza olwo bye nalabye nga bo bali mu 6. Naye okubeera mu lugendo lw'obufumbo okumala emyaka 6, ekyo tekyebeererawo kyokka. Emabega waakyo waliyo abakazi n'abasajja abazira, abakitegeera nti waliwo ekifaananyi ekigazi ekyokutunuulira, so si ekifaananyi ekifunda. Omusajja omu yateekebwa mu kkomera. Bwe yateekebwa mu kkomera n'akubwa emiggo mingi, n'asibirwa eyo. Ebiwundu bye nga bimuluma, naye ate ekiseera kye kimu nga taweebwa mmere. Nga bamuwa katono nnyo ddala. N'abeera mu kkomera nga muyala, ate nga n'obukosefu mukosefu. Omusirikale agabula emmere n'ebyokulya, bwe yajja emmere tebaagiyingizanga munda mu kaduukulu, baagiteekanga awo. Omusirikale yali akutte ekisumuluzo amaze okuggulawo wali, kuliko n'ebirala awo. Mu kusitula bw'ati okuteekawo omugaati n'ebisumuluzo n'abiteekerako awo, n'avaawo. Ebisumuluzo ebiggula akaduukulu, omusajja ono mwasibiddwa nga bataddewo n'essowaani y'omugaati. Omusajja ono n'abitunuulira byombi, n'alyoka atwala omukono gwe mu maaso olw'enjala ennyingi, n'asooka mugaati. Asooka ali omugaati akkute, anaalowooza ku okweggulira oluvannyuma. N'afiirwa omukisa ogwo gwokka ogwali gumuweereddwa okuva mu kkomera. Ekyo kisiige era kifaananyi ekitambula ku mitimbagano egy'enjawulo nga kituwa olugero olwo nti kituufu bantu bangi baweereddwa ebisumuluzo ne baweebwa n'omugaati, emikono gyabwe ne gisooka kukwata mugaati, ebisumuluzo ne babirekawo. Ekyo bayita okutunuulira ekifaananyi ekigazi n'okutunuulira ekifaananyi ekifunda. Manyi mu maka mangi bantu balwana kukwata mugaati, balwana kukwata mugaati kubanga bayala, banoonya ekintu ekinaakola ku kizibu kyabwe awo, naye nga ne bwe kinaaba kikikozeeko tekigenda kusobola kuwangaala nga kikola ku kizibu kye kimu okumala ebbanga eggwanvu. Ne batatunuulira kifaananyi kigazi. Kenagamba abasajja wano kandi nafuna bangi nnyo abampa reactions zaabwe nga nkambwe. Naye nze nabategeeza nti abasajja si kyamagezi okutandika okukwata abaana be wazaala mu mukyala ogenda okebere mu byuma oba babo oba si babo. Nze omu ku bantu abakidiscouraginga. Situnuulira kifaananyi kifunda.
ntunuulira kifaananyi kigazi. Leero kyenjogerako ate nga nja kwongera okyogerako ne mbyokuyiga ebirala. Ekifaananyi ekifunda kigamba nti abaana bano kangende mbakebeze ndabe oba bange. Bwanga omukazi anyiizizza. Bwe nabakebeza ndabe oba basibange kati olomulako bafuutule. Abaana nno bakebeza. Bamuyise taata okumala emyaka 8. Bonno mu kino tebavunaanyizibwa. Okujjako omukyala yakugambye nti si babo kakati nga weetaaga okumanya oba babo nesolowooza nti kyansonga ng'omusajja okukitandika. Kikyendegeeza mu kino ng'ogenda okutwala abaana okubakebeza oba babo basi babo otunuulidde ekifaananyi ekigazi eky'ensonga eyo. Abantu bangi tutunuulira ekifaananyi ekifunda kyekintu ekitusse. Omusajja ono yali mu kaduuku singa yatunuulira ekifaananyi ekigazi yandibadde omukono gwagusoosa ku kisumuluzo naggulawo ekkomera n'afuluma. Bwe yandifulumye yandiridde emigaati paka nga bw'ayagala naye n'atambuza omukono n'anona mugaati abatanaba naggumalawo ng'omusirikale akomyewo badde nerabidde ebisumuluzo byange n'abitwala ng'ate n'enkya tagenda kulya n'addayo mu njala. Gw'atwala abaana otunuulira ekifaananyi ekigazi. Effects zogenda okuleeta ku baana abo n'ennyumba yo yonna n'ab'eŋŋanda zo n'abako ne bakoddomi bo n'abalala. Oyinza okwesanga ng'okubalera ng'okkiriza nti babo oba okikakasa oba tokikakasa nga kyanguko okusinga okukakasa nti si babo ng'ebivaamu tebyenkanankana. Twebaza Katonda nti ennaku zino abasajja bakikendeeza. Kuba n'ebyuma ebimu baagenda n'okubizuula nga n'ebimu tebikola kituufu. Linaakebeza abaana wano nga si babe ate n'abatwala mu byuma ebirala ne bagamba babe. Naye ng'ekyo kyonna kiva ku ki? Butalaba kifaananyi kigazi. Buli lw'olabira ensonga mu kifaananyi ekigazi otandika okutegeera engeri gy'ogenda okwaŋŋangamu ebizibu n'ebikusoomooza mu bulamu naye okusingira ddala mu maka. Look at the bigger picture. We call it the larger picture. Ekifaananyi ekinene si wano wokka kumpi. Omukazi ono anyiizizza kati kanzemboko kamukube muvumbe kituufu. Bw'okuba omukyala n'omusamba n'omuvuma nga n'abaana bonna balaba. It is the smaller picture. Kale ekiru ekikuvuddeko n'obusungu bugenze omumaliddeko amaanyi go olaze abaana bo nga bw'oli taata ewaka era akuba atazajja ekyalo kyonna kikutegedde nga bw'okuba era bw'ofuga omukazi kituufu. Naye ekyo kifaananyi kifunda obwongo bwo obufunzizza nnyo mu kulowooza. Waliwo ekifaananyi ekigazi ky'oteekwa okutunuulira nti omukyalo ono alina abaana abato abayiga kino kyenkola, nina abatabani abalaba bino abagenda okukula nabo bakole kyekimu eri bakazi baabwe, nina abaana abawala abalaba bino abagenda okulaba nga nvuma kitaabwe nabo bakule nga bamanyi nti abasajja bavumibwa. Violence eno gyenkola ku maama waabwe nabo bagenda kuginkolako we banaafuna amaanyi. Bwe naanafuwa nga sikyayinza kumukuba agenda waliwo ekifaananyi ekigazi nga tonnaba kukuba mukazi nga tonnaba kumusamba nga tonnaba kumuvuma ku kyalo kyonna n'oyita ne banneyimba omuswaziswaze n'omufungula mu baana. There is a larger picture. Waliyo ekifaananyi ekigazi, waliyo by'otalabye, waliyo by'oganya amaaso g'okutegeera. That's what I'm saying. Waliyo ekifaananyi ekigazi ekya buli kintu ekisukkako olabira mukubye antegedde muvumye addangamu nze namugamba nja muvuma n'abeewaabwe bonna bavumiremu. Obwongo obufunzizza nnyo olabe mu kifaananyi kitono
alabe mukyala kasa muvubye nze era muswaziza kanabe kasi tu totegeera gwe kasajja tomala amwerekereza ebigambo ku luguudo ensi yonna nevaayo webale kuba muvumi mulungi webale kumwasanguza n'omulangira nga bw'atamalako ate nga mulina abaana bana ate nga toyagala mukazi mulala amusemberere ate nga talina makulu bw'ogambye webale okumuswaza ofubye webale okumwanika toyagala busajja bwavu busajja busirusiru kavuma naye njagala nkujjukize obwongo bwo bulowoozezza kitono nnyo bunafu buvuganya na bwa bisolo tokyali muntu njagala okukiddamu tolowooza yadde olabanga ategeera bwekyo tonakiraba manyi tokirabye naye ogenda kutandika okulowooza ng'oli myaka 6 ng'ebyo ebyava mu ebyo byenjogerako tewalaba kifaananyi kigazi kubanga okyali myaka 25 bantu bangi temulaba kifaananyi kigazi kubanga okyali myaka 2 oyina emyaka 25 mukazi we ayina emyaka 22 temulina ekifaananyi kigazi kisukkakaawo naye mutunulya ekifaananyi ekigazi timugenda kuzaala abaana mulina ekifaananyi ekigazi nabo bagenda kukula mulina ku kifaananyi nga mukaddiye mulina mu kifaananyi ng'endwadde zibasazeeko mutunulire ebintu ebinene mubeere abafumbo abalina ekifaananyi ekigazi eky'amaka gammwe muleme kuba na kifaananyi kifunda kyankya nga ekintu kikoma nkya mubeere n'ekifaananyi ekiwanvu ebyokutoola omugaati n'oleka ekisumuluzo ogenda kukkutoolwa naye enkyenjala egenda kukuluma naye oba oyanganga bizibu mu bufumbo ekyo kirowuuzingako nga tokyerabidde kyembakubiriza era kyembasaba mu bubaka bw'olunaku olwaleero funa ekifaananyi ekigazi ekya buli kintu naye oba ogenda kuyomba na muntu get a larger picture eba muvuma bakama bammwe bakaza mbeerijja ku basajja togaa nti obuno alabye ekifaananyi ekigazi nga neeba mugoba talina gyagenda nakudda kwepanka bwepansi ne bamwe bonna baafa baggwayo ne gyolowooza mbu gyogenda okunwera mu bantu nabo baakukoowa nabo balina ebizibu ebyabwe niwe lijja tolina kifaananyi kigazi kyamakaago omusajja alowooza nti ogenda kukwana kubanga osajja alaata golowooza abakazi b'okwana mulimu agenda okugumira nga tolina ssente waliwo kwabo bonna b'okwana b'olina ebbali asobola okubeerawo nga tolina kyomuwa nvunaana ggwe kati nabo basaasire tewamuwasa nti mukazi wo kaakati abeera naawe ku lwaki alina kubeera naawe kubanga osasula ennyumba alina okubeera naawe kubanga omugulira ekyemisana alina okubeera naawe kubanga gwapangisa edduuka mwakola alina okubeera naawe kubanga lweyetaaga sente gwasindika ku mobile money tasobola kubeerawo bubeezi tali mukazi abeerawo bubeezi na musajja atali wuwe omusajja talina kyamuwa eyo laavu sigisuubirayo wadde ekifaananyi ekigazi kyotalabye sente nyingi ezandibadde zigenda mu kwekulaakulanya ziri mu bakazi ezandibadde zigenda mu kwezimba ziri mu bawala
ezandibadde zikuteekerateekera obukadde bwo zina ziggweredde mu bo. Manyi oyina nnyingi era tolina bweraliikirivu nti zinaggwaawo. Naye kiyinza obutaba ku ssente zokka ne kibeera ne ku birala. Totunuulidde ekifaananyi kigazi ky'amaka go. Nkukakasa tolengedde wala. Tolengedde wala. Olengedde kumpi nnyo okwenda ku mukazi wo. This is what I'm saying. Tolabye wala. Ekifaananyi ekigazi bwe kinaava eky'ensonga zino zonna ajja kutegeera lwaki lwali teweetaaga kukikola. Tolengedde wala gwe omuvubuka agenda okumalira okumansamansa abaana yonna gy'osanze kubanga gwe baakutonda kuzaala kwala na kujjuza nsi. Kakati ogenda omansa ne bw'otaalabirire. Wali abavubuka abaleeyi abamansa obumansa abaana nga tebagenda na kubalabirira. Kati oli muvubuka muto era osobola okuzaala nga bw'osuula n'abakwesibako n'ogoba. N'ekiseera kijja kifaananyi ekigazi lwe kinaavaayo eky'ensonga ezo lwojja okutegeera lwaki wali teweetaaga kukola ekyo. Fangayo okutunulira ekifaananyi ekigazi okiteekeko ng'amaaso go. Tolemererwanga kukifuna kubanga bw'onaalemererwa obulamu bwo bujja kuyingira mu katyabaga k'amaanyi. Nze nkusabira Mukama akuwa ekifaananyi ekigazi ekya buli kyokola kijja kuyambako okubeera n'amaka agakuumiddwa nga masanyufu era nga galina emirembe. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tukwebaza kubanga ogabiridde n'olabirira obulamu bwaffe. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Ekisa kyo n'okwagala awamu n'emirembe kabitubeere bitambule wamu naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Obugabizibwa n'ekisa kyo Mukama kabibeere wamu naffe ffenna. Kyenkomera otuwe obuwanguzi bw'oli bw'okomezaawo obwakabaka bwo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.